natandika ngokusiba abantu kabatagwa moya nwanyisa nga ngogenda kumukutujo furufiga asiba abantu abasiba nga wagenze ku police owide baguluma guli gutya kati munange gwe bogenda okusiba siba abantu awulira otya kati kikiri kitya nabagamba buli kintu buli bagenda kiroza tali kiruma nga muntu kukuvumira bwerere oba kuwayiriza oba gwotalinako kakwate nakwambalira ndesibiwulira gwe yegwe buli muntu alina nekyaye gwe yegwe sonyiwa nnyo mama Flower okunenya okusiba abantu baliosiba nali manyi oli mukyamu naye nagenza okubirowoozamu nange nindabiralira nga Fulufiga mutuufu okusiba abantu abavuma abantu era n'olina akuvuma nga tomumanyi omuntu akuvuma tomumanyi tomulabanga nako n'olabirawo vidiyo ngeze olw'okuba oli ayagala bamutegeere ayagala social media emumanyi n'ayagala azimbire ku ggwe erinnya ebyo twabiganye ebyo byakoma ebyokuzimbira ku mannya g'abantu amannya gammwe tujja kuva eri ssebo gy'otuvumenga wano nga tetulina kye tukoze tetukumanyi tukoleke nga tugenda kubasiba era mujja kugendako mu kkomera mujja kugendako ekitalya oba eruzira mujja kujjamu engatto nze mbabuulira newe bunaabaddi tugenda kuteekamu ssente zaffe zonna ze tusobola paka nga tubasibye nze mbabuulira bw'oba nina ekeki kyamwe nawe nakuvuma oba nkyaza abavuma nga emwogera kwata obujulizi bwo nga bw'obulina genda ku poliisi naawe mpaabira nga nange bwe nakoze Fulufiga nsonyiwa nange nkirabye nti okusiba omuntu ebiseera ebisinga kiba kirungi n'afuna ku lesoni empya ebinvumya nno banange si birala live yenvumya oluseke lwe lunvumya obubokisi bwange bwe bunvumya buli ekinvumya kyonna kyange ku live yange ku akawunti yange kati munange lyefutwa neje emitima gyammwe emibi gye muyina n'obutayagaliza bwe muyina ku mutima nze muganda wange ngenda buba malamu nja kutunda ekisembayo wansi naye nga ntadde omuntu mu kkomera nze nkubuulira bye mugamba musimanyi omuntu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana katubaagaliza entaana naffe wemuba nga amanya gaffe mugagaliza kugwa nga byetukola bibaluma nammwe mutwagaliza ntaana naffe katubaagaliza entaana Fulufiga abantu bayogerako mu vidiyo awo bowulira awooninga bannange ze nalina ofiisi ze nayingiddemu nga Fulufiga yagenda kubasiba nina ofiisi ze nayingiddemu mwemwe na Fulufiga bawooninga bwe mulaba nga tebannabakwata temulowooza nti ayogera bwogezi ebintu bitambula fayiro zitambula bugenda ku kyolunaku lumu nga babakutte Fulufiga waba akuwooninze sirika mwesonyiwe Fulufiga bwaba akuwooninze mwesonyiwe bannange fayiro zitambula Fulufiga oyo gwe mulaba tasirise tatudde bw'olaba ng'aluddewo kwata omuntu gwazze ng'ayogerako tolowooza nti biwedde ebintu wansi eno bitambula era agenda bakwata era agenda kubasiba era tugenda bakwata era tugenda kubasiba newe bunaabaddi ngenda teeka omuntu mu kkomera